olwa prices. So mu kuyigalawo factory kyakosa abantu bangi, kyakosa abavuga ebimotoka bino baali tebakakola, kyakosa abatemi b'ebikaado baali tebakakola, abatemi b'ebikaado baali tebakakola, abakola mu factory baali tebakakola, abalimi b'ebikaado baali tebakafuna kasente. And you know a human being bw'afairinga okuba human yasigala mu kire nti is a human being and do a lot of hovuko. To me, that's why such things came in. Twafuna obuyibi bw'ente bungi, twafuna ng'obutemu obwo. Aye wanekalira okutemu tebwali bw'amaani, aye obuyibi bw'ebisolo, obuyibi bw'ebirime, n'okumena amaduuka. That's why we had to go back to our box and we thought, how can we improve on policing vis-a-vis the number we have and the number we have to police. Okay. And to a certain great extent, we are doing well now as we wait for reinforcement. Kale ndini afande Nathan Male tuli buterevu kaliro olunaku olwaleero ku kaliro police station oba CPS kwogera ku nsonga byakwerinda mu kaliro era mukagwa kutuwuliriza ku NBS radio esi n'ebyaye tuweekola ensonga bweri bwe tugirondoola paka kutuka ku ground. Ndikwenda afande Nathan Male atukobereko kubanga mu police nadala rural districts ewabaawo embeera ey'okuba nti ebisolo by'abantu ebindi birina okubisalira muri olw'omuntu bamugano mukoba nti mpigano tandikira awo yetuleseewo kuweno olieko. So as DPC oli in charge Kaliro district oli kwamba kwotya oba olikolagana otya n'ebitundu wano okukulembeza obw'ebitundu okubona nga ebitundu byongera okuba ni security enwevu. Ku nsonga eyo tulikitambuza kuba twakisuula nti obuyiyi bw'ebisolo buli mu region yona yona, buli mu Palisa, buli Namutumba, buli Eiganga, buli Eruuka, buli Bugiri, buli Ekamuli, buli Buyende. So as police, we got that network now. Wetugema omuyibi w'ekisolo tubuuza bannayiffe oba alinayo omusango gwona awantu awandi. Babanga oyo tubeene engeri gye fayiro gyekulamu tube nga tumuta waalina okuba. Ekyokubiri ne bwe ndogerera wano nina list d'aba LCs bona tugezaako okukola kye twandiise security committees. Otukola security committees mu bitundu byaife kitwanguyira okutracinga omuyibi w'ekisolo especially ng'omuntu mwene ekisolo atukobeire ale kuba kasolo tukoba ndi muna ekisolo bakiibye egadumire, then all the people around you tubakubira amasimu bakuba bana abali ku security committee mu this area move tubone nga tugezaako okufuna. Ekindi obuzibu bwe twali tufuna abantu abayiba ebisolo bino abandi bagundiivu balina sente. Recently twagema ente 2 mu Wish UBG Mpiaka twabasuuza ebisolo bino aye baatulumukaku. Then Kusaka, that is Namuyiwa side, basuspectinga omusaada wa TX, I think UBH kyalina ente. Twakubira abe Palisa era bajja okucekinga TX nga mwali twalira ente. So kyenkobye okukulula nti abayibi boona balowooza bapulaninga imwe mulowooza nga nti omuyibi ajja kuyidira ku kagaali oba ku booda oba ku loole aye ng'omusaada wa TX Mpiaka atayiremu ekisolo kya muyini kyalitwala. Then twagema abantu abayibi b'ebisolo bangi. Actually we did an operation up to Mbale. We arrested so many people era abasinga bali mu ikomera. Abaalumuka bakaali kwira era banayirira ne tubatukoba nti bali wano mawule ne gatugwaku bona tujabagema because we have also tried to profile to come up with the names of such people. Aye abandi oba naye wano nga yeyita Male Nathan aye nga mu buyibi bamweta Okekyo. So munonyanga Male aye ngere yaba Okekyo. So at times they also divert us na investigations.
naye nga tuligezaako era wenjogerera abantu basobola okusima nti obubbi bw'ebisolo bukendeddemu. Babadde basazeewo kati ennaku zino babadde babba mbizi. Investigation ziraga nti bagula mukene ne bateeka ku kalifoomu kuba y'embizi yeekubira enduulu bw'ogikwatako, so kati batwala embizi nga yasirise dda. Naye nabo twabakwatamu wano mu kaliro era abantu nga 6 babasalidde emyaka 3. Nze ndowooza nti tugezaako naye ababbi nabo mu communities bangi, ate ne communities zaffe ezimu zibatereka, zibamanyi mwana wa gundi yatutigomya, naye when you do anything ojja kulaba nga sisi local leaders ukaamu apa nti ono tayibanga kuwona omuntu mulungi ate bodde eri mu community ngegamba nedda omuntu oyo mwamutadde naye yeyabba ekisolo. Ekirala kyambwa, embwa za poliisi zikola bulungi naye ebiseera ebisinga nti abantu balipootinga leeti. Agenda okulipootinga nga onomubbi yagezezaako dda okubuza obujulizi. So nkubira abantu omulanga nti ebisolo byammwe temubiteeka nnyo mu bibali, mubisembezeka waka wosobola okulingiriza anytime n'olaba nti ekisolo kyo tekiriiwo. Naye omuntu akeera mu nnimiro n'amala okulima n'agenda gy'akisiba ku ssaawa 6 akitwale ku ttale nga tekiriiyo. Kasaawa 6 kitegeeza ekisolo ky'olwedde kiri mu saucepan bagenda kisaavinga langi. Naye bw'oba wakedde kisobola otuyambako ne tukola. Kale afande omuwulidde olwawo ojja kwagana ekisolo kyo nga kiriva abantu bajja kuba nga bemesa ajja kulya mulokoli. Afande Agiro ayogera ku nti embwa za poliisi zikola awo wennyini kuba abatuwuliriza ku NBS mandikezo otegera overtime poliisi eyogere kumbwa bana mwide tuwaimbwa dida kunonereza nga kalina kutuuka ku kibuzo kindi ndendo tuire mu question eyembwa embwa da poliisi dino ani atuuka anodifunaku era process eri etya ey'okufuna embwa kuba bangi abaibibwa mu byalo omuntu yakati gyonooni embwa akati embwa ntandikirawa kobera kwa Bannayuganda bategeere. Bw'oba ng'oyibibwa ebintu byo, ekisooka making sure nti webayibye ebintu toleka bantu kutyankatyankawo kuba we baniinaniinawo olusu lw'omuyibi lubulawo embwa esobola okujja yagema olusu lutali lwa muyibi. So iwe olukuyibako ekintu kuba abantu eyo temuniinayo then ojja owaabe ku poliisi. Bw'owaba ku poliisi yona yowaabe obakobe nti ndikwenda mbwa. Obakoba nti ndikwenda mbwa bayida kukoba nti be katukubire CPS oba bakuwa enamba ey'akaliro CPS assuming oripotinze Bukamba ejja kuwa namba okubire DPC oba OCCID oba admin CID. Kasa tufuna reference then tuyida kukobera nti kiri kikyetagisa kino ne kino. Obuzibu kaliro bwerina nti tuzirambwa nga district. Era nkubira bana kaliro omulanga nti nayogera ne director agemagana n'ebyembwa yatusuubiza okutuwembwa. Aye yatukuba tuzimba akayumba. Embwa bwebanga tugirina mu kaliro twanguyibwa tuzirambwa. Aye nga tuli mu process okufuna ki embwa. Era nakobye SRO nayogera ku ne town clerk nayogera ku ne meya LC5 kaawo sonde detufunawo tusobola okutaawo enumba y'embwa tufuna embwa eyaife because tujja twakubira Kamuli yatukoba nti mugirinde erina weegiire. Twakubira Palisa yatukoba nti erina weekeire. Twakubira Iganga December. Okay, ekyo kitulaga nti neero eri obuyibi. That's why embwa dayo dikola dikyo. Oyogere kumbwa kandi buti kaliro mwidda kuba amufuna embwa. Actually we kaya kujja mu process bafuna bati embwa omuntu okujja omuntu Munnayuganda yibibwa ku bintu bye. Ayo tukobye nti wayogere town clerk wayogere town council meya wayogere n'abakulembeze abandi twegemegeme tusonde kuba eyo nayo kufuliza ku NBS nani kawoza nti okay n'omuiza NBS asonde so